Bannakibiina kya NRM Makindye naddala abava e Muyenga mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero basuze mu kujaganya oluvannyuma lwa musajja waabwe Yasin Omar okuwangula kkaadi ya NRM okuvuganya ku bwammeeya bwa Makindye. Yasin Omar mu kalulu kano yavuddemu n'obululu obuwerera ddala emitwalo 27,268 ate nga Omulangira Kayima okuva mu muluka ogw'Ekatwe eyamudiridde yafunye obululu 893 olwo Otebe Robert n'akwata ekyokusatu n'obululu 62,306 ate ye Nyombi Richard n'afuna obululu 5,300. 2,310 total number of votes cast. I therefore declare Mr. Yasin okusinziira ku Vincent Kavuma yabadde akulira ebyokulonda e Makindye, abantu abeetabye mu kulonda kwa NRM baabadde 4,230,10 kyokka ng'ono agamba nti abeesimbyewo tebaakoze mulimu gumala kukunga balonzi na kutimba bifaananyi byabwe ekyavuddeko abantu abamu okugaana okulonda nga bagamba nti abeesimbyewo tebabategeera. tubadde tutwala okweyagalira mu ddembe lye tweyagaliramu nga tulonda abakulembeze be twesaanidde okukola ki okulonda. Weewaawo mbeebaza okwenyigira mu kulonda olw'olunaku olwaleero. However much nze nga akulira ebyokulonda olwaleero ndabyewo challenges wano ne wali. Ebyalo byensinza okutambulako namba y'abantu bemmanyi abeesimbawo temubaddeeko naba agent. Nekireetera n'abakozi bange okubaleetera obuzibu okubawandiika ku DRA forms bakola ki? Okay? Ekyo kiraga ki? Nti tetukyakola mobilization entuufu. Ye Yasin Omar lwamaze okumulangirira nti yawangudde kkaadi y'NRM n'agamba nti kati kiwedde era n'asuubiza okugogola Makindye ng'agamba nti ajjuddemu obumenyi bw'amateeka n'obulyako obutagambika ekiganya ekitundu kya Makindye yonna okukulaakulana. N'agamba nti awo wagenda okutandikira n'okukola fulaga gye tulina ku mukisa mulungi ndi road kansala. Tujja kutandika nkya okunoonya motoka za kasasiro tulongose Makindye n'ettiimu yonna eno bonna bano bayiseemu tujja kukolagana nabo nga tutuuka 2026 tumaze kulaga kye tusobola kukola. Yes, tujja kugogola Makindye, tujja kugogola ngogozi ebyagaana, tutereeze ebyagaana. Ono era agugumbudde abakulembeze abazze bakulembera Makindye nga bagamba nti bafuddeyo ku bintu bigasiza wamu n'ebirumira awamu abantu be Makindye, gamba ng'enguudo, enzizi, amasomero n'amalwaliro, ng'agamba nti bino byonna waakufuba okulaba ng'agende wa Museveni abasakira ensimbi bikolweko. Ebyobulamu, amasomero, ekirala kye njagala nkole mangu aba-VHT b'ebyalo bafune musaala, bafune ki musaala, n'abano abeera enguudo nabo babajje ku mitwalo 13 bafune mitwalo 35 wages. That is what I'm going to fight. N'emirimu gy'abavubuka nina project nja kugiwa president tulabe ekyokukola. Kati banna NRM okuva Makindye balindiridde okulaba ani Yasin gwagenda okuvuganya naye ku ludda oluvuganya nga mu kaseera kano abannuupu abali mu ofiisi mu kiseera kino tebanna kulangirira ani agenda bakwatira bendera. Mulyannyama ye mmeeya owa Makindye ali mu ofiisi mu kiseera kino kyokka nga tagenda kuddamu kwesimbawo ng'agamba nti agenda kuvuganya ku ntebe ey'omubaka wa Parliament wa Makindye. Kibalizi John, Chris Semalemu Semakula, Beg Television.